Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kibuga Kampala Bernard Namugwanya akakasizza nga gavumenti bw'erina enkyukakyuka zeeyagala zikolebwe mu kibuga Kampala naddala mu by'entambula. Ono okwogera bw'ati abadde akkaatiriza ekiwandiiko ekyafulumiziddwa yafisi y'omukulembeze w'eggwanga nga kiraga nga aba takisi, baasi wamu ne bodaboda bwe balina okukendeezebwa mu kibuga amangu ddala nga tuvudde mu muggalo era katubifune. Mu bbaluwa eyawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno era ng'eva mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga erambika okuteekawo enkyukakyuka mu kibuga naddala mu by'entambula. Abafunye ebbaluwa eno kuliko minisita avunaanyizibwa ku by'entambula n'emirimu General Katumba Wamala, omubaka wa pulezidenti mu Kampala, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago wamu n'omumyuka we, so nga ne ssenkulu w'ekibuga Kampala Andrew Kitaka naye yaweereddwako kopi. Bino bye bimu ku biri mu nteekateeka gavumenti gy'esuubira okwanjula. Wajja kubeerawo siteegi za bodaboda 97 zokka okwetooloola amagombolola 5 agakola ekibuga Kampala. Abagoba aba bodaboda bokka abanaba bawandiisiddwa ng'era balambikiddwa n'enguudo kwe balina okukakkalabiza be bagenda okukkirizibwa okujja mu kibuga. Eri abatakisi n'ebidduka ebirala ebigwa mu kkowe eryo, minisitule y'ebyentambula n'emirimu yakusigaza obuvunaanyizibwa obw'okwekenneenya ebidduka byammwe nga temunaweebwa lukusa. Minisitule era yegenda okulambika nguudo ki ebidduka byammwe ku binaakolera era nga kino kyakukyusibwakyusibwanga buli mwaka. Badriver bazi takisi zino era bakuwandiisibwa abakulembeze baabwe ababatwala ku siteegi kwe batikkira era bano bakuweebwa kaadi eziboogerako nga tebanaba kuweebwa layisensi. Bano era kijja kubeetaagisa okusasulanga ebisale ebya KCCA ebya buli mwezi olwono lwe bajja okusobola okukkirizibwa okukakkalabiza emirimu gyabwe ku nguudo z'ekibuga. Minisita omubeezi owa Kampala Bernard Namugwanya abadde mu katale k'Ennaalya ng'atongoza enkola omuntu kw'ayinza okuyitira n'agula ebintu ng'ali waka naddala mu kiseera kino eky'omuggalo. Ono ategeezezza nti bino byonna bigendereddwamu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wamu n'okuyitimusa ekibuga Kampala. Tuyina enteekateeka ey'okulongoosa ekibuga nga lockdown ewedde. Era twabadde ne meeting olunaku lwajjo abakugu baffe ne bapulezidenti nga kiki kye basuubira kye tulina okukola, naye nga kino kyasalibwawo kabineti. Wabula ensonga eno eresseewo okubaganya ebirowoozo okuva mu bantu abatali bamu. Lockdown enaaba ewedde, zo bodaboda si zaakudda butereevu. Bwajja kubeerawo gye bayita bodaboda free zone mu kibuga wakati nga tezijja kukkirizibwa kuyingirawo, nga bodaboda eva ku Jinja Road ekoma ku Wampeewo eva eno saidi y'Emulago ng'ekoma ku Mulago roundabout. President Museveni abadde akyogera lunywe buli lwabadde alambika abantu aba KCCA ti temugezangako okubaako sekita yonna gye muyingiramu okuteekateeka nga temulina bannannyini baayo. Ebitongole ebimu bye twatunuddemu ky'ekitongole eky'ebyentambula ne tugamba fine bwe tunaba tugulawo parks nga abantu bakomawo tugenda kukola tutya, era tukyakubaganya birowoozo ku ekyo kubanga okubaganya ebirowoozo byaffe kusinziira ku kutuukiriza amateeka aga Ministry of Health ge tugamba tutuukirize. Rick Thompson Rapa nga ye mutandisi w'ekibiina ky'abagoba aba bodaboda ki Safe Boda ayaniriza enteekateeka eno. KCCA nga KCCA tukwatagana bulungi nabo, tukolagana nabo, so tusuubira nti bwe waliwo ekyukakyuka yonna ekigenda kujja bajja kubanga batukonsaltinga. Nze Robert Nyangu wano mu Kampala.